Emakindi mu zoni ya Katogo wabaddewo obutakkaanya ng'abawagizi ba Ahmed Kakooza balumiriza Bawuma Lukasumba okusomba abalonzi abatali ba mu kitundu. Tuzabe nyiri bajja beerimbika mu baga kuwagira Kamada. Ovooti eri takyabeera mu kitundu ovude yiri erimpi jimbo ojja kulonda. Tukulidde kuno abaana basinga naye bo bennyini bano batugamba okulonda tulina kujananaga muntu ate basaba nini namba nenini namba ze basaba olede mu bitabo mukolo zikola ki bakusomye erinnya ate ngamba muzene nini namba baleese abayaaye okuva e Kawempe ne babaleeta okuva e Bwayise ne babaleeta okuva mu Kisenyi bajje bakyakanya okulondako naye bonna boolaba awo abaana abo bonna abamu si ba kibiina kuligesta kwebali obulata abataliiko kugambye chairman waffe alina abantu batakwatagana nabo ng'ate ba NRM yagenda nga abasinga babasazaamu alina kyakubiri gundi etuliyese singa batuyambanga nabatesekanga ku ofisi ze NRM kubanga abantu abamu tebakwatagana n'abantu tebasobola kujja n'amaofisi gaabwe. Bisaawa Nimrod avunaanyizibwa kulonda bw'atandise okusoma amannya g'abalonzi nakyo kibatabudde ng'abamu beesowolayo mangu ku mannya agatali gaabwe. Bagire amanya gaabwe amatuufu tebayingira amanya gaabwe abatali gaabwe tubamanyi bonna. We have restricted by saying that those who are in the register books should have their IDs and NIN numbers. Those without IDs are not supposed to vote. Eno oluvannyuma okulonda kusaziddwamu. Ate yo mu zoni ya Gabawater tusanze embeera ya Kimpowooze naye era nga bagamba nti enkuba yabataataganyizza. Abantu abamu tebannajja bajja mu solesole okuba olunaku lwa kkola abantu baffe bakozi bavubi. Abalonzi babadde bakyali batono ddala nga gy'agenda okukebera oba kwali ku nkalala olwo n'alinda okusimba ennyiriri. Gwe basoma yayingira asobole okulonda. Eno embiranye ebadde wakati wa Fred Ntulume ne gwe tutegeddeko ery'oddoko. We tuviiriddeyo nga bakyakebera nkalala. N'abakunzi w'ekibiina ki NRM Rosemary Senninde akubiriza banna NRM bonna okuba bakkakkamu nti okulonda kuno si y'enkomerero. Tukitwale nti kuno okwesimbawo kuba kwewaayo kuleeta buweereza eri eggwanga ly'obugatta ettoffaali ku nkulaakulana y'eggwanga. Ono mukakafu ti ku mulundi guno Buganda yali yabava mu ngalo baakujeddiza. Nankubadde 2021 tetwasobola kuwangula mu bitundu bino ebya Buganda. 2026 nsuubira nti si bwe kijja okuba olw'ensonga gavumenti ya NRM ekoze etuukiriza ku ebyo bye yasuubiza bannayuganda. Ekibiina ki NRM kikyagenda mu maaso n'okulonda akamyufu kaakyo mu bifo eby'enjawulo. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.